Gashumba avumirira government ye ne kyane mbavumirira munsasula ki? Do I work for government? No. Mwe abampuliriza bwe muligenda mu lufula ennyama gye muli ajeva toliddamu kulya nnyama. I can assure you nobody asobola okutransforminga Kampala ngeri overmanaged. Kyetaaga omuntu omunga ekigambo kibeera eki kibeera kimu. Does that explain the message tulabaka? Nakyo kiri partly. Very serious. Twenza kungamba nti omuyimbi ajja ne kyebayita eggaali abantu 100 ne banyaga buli kintu. Nakubakuba abasawa ne basika. Mukigezeeko oba Saabalwanyi wali mugendewo. Ese eggaali muzitwale mu bikonsati bye mubeeramu gye munywera enjaga ne bali embizi ne bali amawowoolo. UCC nekwatagana ne police negamba nti omuyimbi ono bwanayimba ennyimba zino tajja kuperforminga mu kitundu bwe kiti bazivaako. Kiddamu abawala mukendeze filter tukoye obalaba ku Instagram ku TikTok ku Facebook nga mwakanga ba Beyonce nene tubagwako mu restaurants ngolinganga na mazika makadde Musa tutonyeza Outside Radio 4 Nsonsuze Radio 7 na Radio 8 nze Adam Kongo program entuganire mwami Frank Gashumba muzukulu wa Rwabugiri asibuka Villa Maria civilization yakola ki yatandikira ekikulu nnyo 9 December mbulamu bwange sirabanga mwaka guddusenga guno. No matter the challenges we go through, twebaza Katonda, twebaza Allah olw'obulamu bwatuwadde ebirungi byatuwadde ate ne tumusaba n'ebirala. Buli kintu kyonna nga kirungi akituwe. Ekibi akisuule mailo 15. Challenges nyingi ekyo nkyogera nnyo naye no matter the challenges we go through, Monday bwegana gezaako olwokubiri, olwokubiri lugana gezaako olwokusatu, olwokusatu lugana gezaako olwokuna, olwokuna lugana gezaako Friday, weekend bwegana gezaako endala, omwezi guno bwegugana gezaako omulala, omwaka guno bwegugana triangle gujja. Message eriemu nti never dare give up. Kino nkibagamba mwabali Abu Dhabi, abali US, abali South America, abali North America, abali mu Africa, mu nese twetolodde twina mikwano gyaffe bangi abatulabira Nairobi ku Sheno every morning. No matter the challenges we go through, mbegayiridde temu giving up. Abantu bonna abakoze ebyewuunyisa balina ekintu kiri kimu, tibabala bigobe bagudde, babala mirundi gye bayimuse. So kyekyo tutandike babala mirundi gye bayimuse. Yes, singa abagagga bano bonna bemuyisaamu amaaso, singa abagagga bano bemwegomba bababuulira challenges bayiseemu, oyinza okugamba nti gwoli bulungi. Otegera ndo yaddeko. Yes, so message eriemu nti buli muntu ayina challenges ayitamu. Ate ekikufuula omusajja si birthday party, si Christmas party, si kwanjula, si kukyala. Ekikufuula omusajja oyisa otya mu bizibu byoyiseemu, oyina amabanja bakugoba mu nnyumba, oli mulwadde, oli mukomera, obiseemu otyo, omukazi akunobyeko. How do you manage challenges ezo? Mwabawala namwe bwekito bwe kiri, omusajja akuleseewo gw'obadde oyagala, si maziga g'onookaaba naye obuvumu n'ogamba yesi mbadde mwagala nnyo, mwononeddeko obudde bwange bungi nnyo, naye akoze eki? Akuleseewo. Sangula amaziga ago, funa omulala. Okay. By the way, ebiseera ebisinga Katonda ayinza okuggyako omuntu ng'akuggulirawo ate ekkubo eryewuunyisa eddungi ennyo. Eddala. So tulekeraawo okwekomomma, okwekubagiza. Lwaki njogera nnyo bino ebintu every morning? Ebiseera ebitono byenteekako TV oba radio ze Uganda ne TV ziri so political. Ontegera ndo zabuli radio eri political, endala zaba comedians. Katemba mwerere. So bana Uganda ekibatwala mu makanisa ago ne bagasulamu nga baleekaana the entire night. Hope tibakyalina hope. Tewali webajja suubi, tebalina sense of guidance. So program ya fene ntugga twagitandika specifically to bring hope, okuzaamu abantu amaanyi n'obagaidinga teri kirala. Okay. Politics abera by the way ku Sheno. Surprisingly waliwo abaleekaana ne bakubira UCC mu show ya feri political. Yes, naye ndoza 80% show eno teri political. So kuba political musango ogo nago musango. Bwoyogera no wana government eno byekoze ebitono Gashumba waffe. Bwoyogera ku menace eri mu Kampala oyinza okugamba nti twavudde mu lutalo gulo. Everything is dead in this city. Tulinga abakava mu lutalo. Yes, ate to blaming a KCCA. Ekibuzo kiri nti KCCA government ejiwa sente mekokola ebintu bino. Kungu kankubulire mbadde usually newa 1 hour okuva waka paka wano.
mvuze nentuka ekibuli vaku ku muzikiti gw'ekibuli kirira waliwo ekkubo eritema n'ogwewa mukwano waliwo eritema n'ogenda ku mistil olirengera ekkubo erigenda ku mistil mu makati nga wakayisa omulyango gwa CRD headquarters ekkubo balitemyemu mu makati tractor ziri wali on a Monday ziri mu kukola kati on a Monday morning kati netwebuuza lwaki wano tebakozeewo eggulo akavuyo akali wali sikalabanga babadde ne weekend yonna n'ekiro all over the world amakubo bagakola kiro mu bibuga nze nagendako e Nairobi neŋŋenda ne mukwano gwange twasanga ekkubo libomose ne mugamba ekkubo lino liraba bwe tunaakomerawo enkeera nga balikoze ne mugamba nga kakasa kye nkugamba tuve mu hoteli ku saa 6 ogw'ekiro tuddeyo ku kkubo twagenda okutuuka ku kkubo liri nga waliwo tipa nga 50 esimbye layini ezirese matiriyo ekkubo likolebwe awe nkugambye tractor emisana ku Monday busy Monday who is in charge of this country abantu bayanagenda ku yes n'ekirala mutunulire amakubo gano gonna agali mu Kampala nkizudde kampani y'Abachina ebeeremu ne winninga contracts zonna mutunie ekkubo erigenda Luzira balimazeeko ba myaka 2 mutunie Namuwongo Kampala is dead ontegera ndowooza Namuwongo osanga abasajja balina akatiyo kamu oyinza okugamba nti Kampala lutalo lw'e Syria kubanga ndabye images eziva e Syria Kampala bwakola ki bwaliri tunuye nakasera ebisasiro who is in charge of this country bana abantu bemuwa contracts zino tebabaako time frame tekkubo lino balina oddikolera mu bbanga lino ontegera ndowooza sesubiranga baba wa company embaji wa contract eno neri ebeeremu nze akazanyo bakanyumiriza ez'Abachina ebeeremu n'ebidingira mu mannya ag'enjawulo kati newesanga nga kampani emu efunye contracts 7 bu tractor ku Monday ne bubeera ku Namuwongo ku Lwokusatu ne bubeera ku Lweruzira ku Lwomukaaga ne bubeera awalala olya kati bwe byogera bino Gashumba avumirira government ye n'ekyade bwe mbavumirira munsasula ki do I work for government no ntovumirira government hati bebagamba do I work for government no the city spokesperson wa government yeno no zo muti yeka gwenjogera aliyomu jeno muhozi kaine Rugaba yeka so tebagalo yogenda ku kituufu ekigenda maaso mu ggwanga ekituufu bwe nkiraba wonkyogera bebagezaako okuzimba ekisaawe ky'Entebbe at least ekitunulikako twavaayo ne tukola ki ne tubawaana wano yogera ku nguudo ze twalaba eri mu Bunyolo unbelievable roads neno mu East Kapucholwa amakubo malungi actually gamazima gali nti highways zonna mu Uganda government enegezezaako zikola kungo osobola ovuga okuva emmotoka from Kisoro paka Arua osobola ovuga emmotoka okuva Kweni paka Kaliisizo nayo batandise oddikola ontegera ndowooza kyekyo ne I don't know. So you're asking ani afuga eggwanga lino? Yes, who is in charge of this country? The president is around. Mr. Museveni walinga president w'eggwanga. Museveni ali extremely too busy. Too busy. Ministries. Kankuwa example. Nagenda ne parking emmotoka yange wetukolera ebweru mu industry area ku kkubo. For purpose n'engisibyawo. Bwe twali tufuluma office hours alinganga 12. Ne ngamba abantu benalira omuntu ne muluka n'enfuufu. Emmotoka ya silver ng'efuuse ya brown within a day. In the middle of the city. Newake waffe moloka oyinza ogireka mu garage nemalamu wiiki 2 togivuze. N'ogifulumya n'ogamba omwana njoleza ku mmotoka eno. Inside your garage. Kyembuuza. Mwe bannayuganda bampuliza. When do you demand for services? Bakole ki mwami Gashumba? But speaking up, Abayisirayiri balina enjogera egamba nti abantu 10 abaogedde basinga emiliyoni esirise. Nakaseera akatali. Waliogezeko mu Lufula. Mwe abampuliriza bwe muligenda mu Lufula ennyama gye mulya gyeva toliddamu kulya nnyama. Bwe muligenda mu Lufula ennyama yamwe gye mulya toliddamu kulya nnyama. Wano mu Kampala mu Lufula. Gende Nakasero wano. Kasasiro atabaganye n'emiyembe gye mulya. Nze era muwala wange akeera ogula ebintu mu katale every Friday. She must be in Nakasero by 6. Agula bye bajja ku mmotoka. Olira 40 years of NRM, 62 years after independence, nebintu ebiri basics tubisobola. Honestly, era mwagala muzungu. Kujja kugamba nti Kasasiro taba kumpi n'ebibala. So, kati tukole ki because you speak out. We have been speaking already, you know. Abantu bokubya amasimu, abantu boogedde, and nothing is changing. History ajja to exoneratinga.
nze teri kintu kinsanyusa ng'olumu muzanya clips zange olumu nensanga mu WhatsApp groups endala history hajja tu exonerating owulira so KCC etewebwa sente zimala ate kyabwe bewereddwa sente zimala who is there to oversee n'ekirala era banange eggwanga lino Katonda bali lituwadde KCCA eri overmanaged wulira tulina bakansala ku buli division baliyo mameka but like 10 or 11 I don't know bakansala ku division tulinako town clerk tulinako mayor tulinako RDC ne deputy RDC ne piso na assistant owulira ne tugenda ku KCCA waggulu tulina executive director tulina deputy owulira tulina road mayor tulina deputy road mayor tulina bakansala aba KCCA ba road councillor owulira tulina minister for the presidency deputy minister for the presidency n'abala munda ba technical banji tulina mugiso diso otegera ndoza you cannot I can assure you nobody asobola kutransforminga Kampala ngeri overmanaged kyetaaga omuntu omunga ekigambo kibeera eki kibeera kimu. Does that explain the message tulabaka nakyo kiri partly era government eriddako wano bwe yagala Kampala ebe negera bikyusa. So what is right in this country Mwami Kashomba? Cafe Javazi oyogera ku nguudo nogamba mfu noyogera ku butale buchafu noyogera ku kambi kumenyere UPDF successfully defending our borders tewali muyekera yenna asobola kufuluma ku border naddayo bwe mujja 17 basigala ki Uganda police naye gezezaako mu mbeera embi gyerimu okimanyi nali sikimanyi nti nge Kabala yekiba ebeera division ebeera ki Kabalagala no Kabalagala police it's a police station Kibuye police station sibe kiri eyina okuba n'emmotoka 7 Kabalagala Kawempe wawala Kibuye Ndatete ezo zonna eyina okuba n'emmotoka 7 eziri attached ku police eyo bayina patrol yereeta emmere yetwala abasibe yekola buli kimu buli police eyina okuba ne standby ambulance eyina okuba n'ekimotoka ekizikiza omuliro eyina okuba n'emmotoka specifically nti etwala ba suspects maki mu kooti kati ezaba CID ezo oba tozibala ne buli police ye Kampala eyina emmotoka egi emu naye ate osanga minister ng'ayina n'ezikuba ennyonyi ezigula ekkubo ne girlfriend nyina gwe mmanyi avuga emmotoka ya defense eriko UD girlfriend yes tubeera naye mu gym wali moloka milioni 6 na parking ye president sukyamwogerako convoy ye sukyamwogerako naye ate kati va kuba minister ba state ministers twinda ba departmental heads nabo bayina nezigula ekkubo sente ziri mu ggwanga lino ine ggwanga n'oli tukwasa n'oteeka buli sente wezirina okgenda mwe abatuuliza ku radio 4 radio 7 radio 8 ne radio 9 ejjembaale muwulidde structure ya Kampala okiwulidde kati wali omukwano gwange aliyo mbu bagenda kutambwa mu KCCA bagenda kutambwa zisusa obungi bagamba mu Africa Uganda yakuna Kampala okuba ne stray dogs embwa actually in the whole world embwa zitayaya mu Kampala embwa zitayaya zakuusira nziraba n'empira n'olutiko nga lunzijjo waliwo nasange eggana lyazo nga 40 ekibuli nezikkirira nezisange wa mukwano nezolekera nakasero nga ziddawo Yesu agenda kudda ku nsi embwa ezina rabies ziri mu kibuga awo novaawo n'ogenda ku baganda baffe abalwadde b'obwongo embwa ina stray dogs ekuyisa omulwadde w'obwongo akuyisa mu Kampala laba menesi ya borders omutabana si gwa borders zino omutabana gwa law enforcement agencies batoba nga baboda bo basanga bavuga omutabana teguli ku bo there must be regulations Rwanda eno je tusiba tuogerako Rwanda waliwo kibayita enforcement of the law yes okwatsa amateeka that's it kibuga kyokkawa ne Kampala obeera ku Jinja road ababoda ne bakutomerera ku pavement bayisa basala badde sikuyisa kati tibakyayita mukubo balina kuyita bayita the other way round ku pavement abebigere balina okuyita otegedde bye biri mu Kampala muno well but kyaboda kino za government kitandiseeko week ewedde bavuddeyo n'ekiwandiiko n'ebiragiro
kuba boda omuli okubeera nti balina okuba ne helmets bbiri. Boda zigenda okufuluma zonna kati to be licensed olina okuba ne helmets bbiri, eyiyo gwavuga ne gwovuga. Kirala olina okuba ne babita batya buno reflectors naye nga ate buli ani yabisize ebiragiro ebyo. Ministry ya Works babadde ne Ministry ya KCCA ne basinkana okwogera ku nsonga y'emu. General Kale Kayihura nga akyali IGP yatandika enforcement y'amateeka ku bodabodas abo. Sanity nejja President Museveni agamba nti ayagala okwambala helmet ayambala atayagala agireke we byakoma. Mu Uganda muno mulimu abantu bangi abagala eggwanga lino functioning ewe lino kubeera. Unfortunately biri mu politics. Nze mu bulamu bwange sirabanga kibuga buli omu kyasanga kyakola nga ku mulembe guno kungu. Ojjukira RDC gwe bayita Hudu Hussein Katali Masaka City yali wono mu Kampala bwe yaziza sanite Kampala yali atandise okulabika ku Kampala nga tewakyali muntu atembe atundya bintu ku ttaka. Fena tuwewunya okumukyusa mu kaseera nga kyamukyusisambu yagamba nti noise pollution bana abalokole abalekanya ku street nabo balina okugivaako tiwaliwo embeekulo kerere yasulawo. Jennifer Musisi omujjukira bulungi ate nono Frank Alusa yennyini asobola okukola Kampala nga Jennifer Musisi bulungi muwe powers kubanga Frank bw'anaayisa ekigambo ku makya amasimu ne gajja ne gavuga omanyi Jennifer kyeyakolanga tokubira nze kubira president. Don't call me, call the president. Frank and Ebomona full executive director because Frank Alusa ina all the qualifications. Nenga taina powers. Ono jeno gundi akube, ono gundi ona akube nona akube. Power centers ziri buli wamu. Ye Jennifer yagambanga kimu. Kubira president. So why can't president empower his people to be like that? Because boleka abantu bonga bali vulnerable. Ensega zijja kubalya. Kankusese singa President Museveni talina moloka zigula kubo singa sanite eno yakomyewo mu Kampala ne president bwaba asimbula Nakasero nga agenda Ntebe 30 minutes before ekube amakubo gonna feeder roads baba agasibye abera kawewevu bansanga ka olunaku nankabiro bwe yali nga yali kwebaza eyewende ejaberende je ngendo bansanga wakati kati awo nga nakave bombo bansiba okumala essaawa namba get off the tarmac ne bampushing nenzira eri president ajja kuyitawo. I was emabbali g'ekkubo off the tarmac for 1 complete hour. Nze olumu nali guest speaker ku Fairway Hotel nze mugenyi nze mwogezi president yali ava Ntebe namalawo essaawa 2 n'ekitundu siina driver nze nali neevuze ngo option eriemu moloka giparkinga otambuze. Actually ate president baba naita ku kubo ne boda tebazikiriza mwenna mudabbali. It was my first experience nali sikirabangako. Fenna buli omwe kubo liba kalu baba deploying the abasirika ngam get off the tarmac kabakambwe bazibwa and I went off the tarmac and tokola kibayinza okukuba. So menace weva Katabira doesn't experience this. President Museveni experiencing a jam bwaba ava Entebbe 30 minutes singa mwegenza ne ku Entebbe express highway yonna badeployingayo okujja kunga naye nzera nali suggestinga President Museveni atambulenga mu helicopter nga ava Nakasero paka Entebbe ngolwo anti menace eno ebere creating idwa ebereddewo bevuddewo neri ne gwanga nze kamba bulide inuma zine sizo nezi twetolodde bakola copy and paste policy zizo neziva wano. We are very good on paper but very bad in implementation. Kampala Sheraton a 4-star hotel, Serena a 4-star hotel, no sanga boda stage ku entrance yayo abulecho nacho balamu mubuzi balamu abadde Kigali nankubira wayi nangamba vudde mu hoteli wano ndi neba select nenonyeza boda stage ntwala ku conference weri kubanga yasulanga mu Marriott nenga meeting zina kubeera bagita KCB Kigali Convention Center Kigali Convention Center KCC otegera tikiriyo boda abukira agende mu meeting tikiriyo agenda okutuuka nga boda taziraba ulira ola Bank of Uganda weri kati okuva ku Crane Bank
former Crane Bank paka Jinja Road tocha nawo parking a motoka boda yes omutawana sigwa boda riders law enforcement officers. But do we have a plan as a country? Plan tujina ateka kibangambye ekirala neba law enforcement officers aba KCCA bwereta amanyi nejjawa abantu ate be enforcement officers aba KCCA nga batandika okupangisa bu space obu tyokuteekawo emiyembe egyo n'emichungwa olina okumpa esinye 12 line gwanga mulituwe Kampala ekisooka tiyetaagamu elective politics bya bufuzi. Kampala yetaaga nga mayor alondebwa president olya all division mayors mubajjewo town clerk nga amala kubajjukira these are technocrats baberenga bali ku page emu executive director bayita idea ennungi bwebe neefiri z'abano obulunga bagikuba abantu baffe bakolerewa. Yeah, but na president balonze mwenyini amaliriza n'abajjawo mu mbeera nga bali frustrated. For example togedde ku Hudu Hussein president yamulonda nga kola kati nkusesa mchala Jennifer Musigo yogeddeko n'ekyo ekimu yasooka n'amuwana president agamba ono muwala wange akoze biki yagamba singa ina ba Jennifer 10 ng'akoze ekyamazima oluvannyuma naga nti yanemesa akalulu anti owulidde politics azeemu kyateeka nkyogera ku radio sebo Saabalwanyi ka clip kanwe kanaba kakutuseeko toyina kyoyinza kukola okuwangula Kampala kide mutule President Museveni NRM temuyina kyemuyinza kukola muwangule Kampala. Museveni tali wangula Kampala mujesonyiwe mugifixinge actually bwogifixinga fe tukulonda bwagifixinga nze mulonda mwa Museveni bwateza Kampala kungu nze nyine motoka okuva ekabalagala paka wano ejjekaaba sensors quick ekubulira nti waliwo ekintu ekigiriranye ebeeru kulopera yes ebeeru kase ekintu kyonna kigisemberera ekulopera quick ebeeyogera nti wandeeta mu nsi nfu si wenyina okuba sensors zino zidetectinga objects ezigiriranye owulira quick emotoka ekaaba paka lwokoowa gamba wandeetawa emotoka singa zino emotoka ensajja zonna zisobola okwogera zaaligambye mutuzzeeyo nsi yawango okumanaginga ekibuga you must drive a 4-wheel drive car esite zino Land Cruiser zemulaba Range Rover zemoloka enene teziri meant kubeera mu bibuga ziri meant kubeera mu byalo yaganya yes kati emoloka eka wogivugirako n'ogyagala Otas Express Highway naye motoka ekaaba n'ogamba yi mukama kino kiki n'ekaaba nitandika n'okulayitinga ettaala ono waboda akutomedde ku bumper ono akuyisiza mu maaso ono akuwemula bavuma waluse bakasambe motoka yange ne kagamba mbugo wajjadde mu kibuga batu kagisamba waliwo omuze ogususe wano buli app gyonyigako ezisinga obungi bwogenda ku YouTube bwogenda waliwo bikampuni ebyeranga biwola abantu sente era abantu bangi baluguddemu right now waliwo omukutu gwembadde nyigako wano ka app kakanduzo kalaba badde ngenda waliwo kyembadde njizeko okukola ngenza okulaba bandeetera akantu kalanga company ewola sente kasobola nkuzanyira ku katonoko waliwo mukwano gwange yanyumiriza obuntu obwo bwe babeerawo scam eya generation yaffe ezo obwo e-loans afune loan ku mutimbagano ate mbu bw'okiri investigating ennyo company eryemu ekyusa bukyusa mannya ekisooka tebalina physical place of address tebalina naye mbubabanja nemmwe kambawo amagezi bw'ojjangayo sente nga nnyingi zirye okyuse namba y'essimu ontegeera ano mbusaba bubanja nange waliwo olumu omujege yankubira simu mbutwino mbugwe warekomeninga omuntu okufuna sente nemuganze gashumba nze nabavuma bye batawuliranga mwemba w'amagezi bw'owezanga sente genda ku kwobo bwapu nga 10 buli kamoko oleko simu ogikyuse manyi gye mbasanga ani yabagamba bannonyi nze bwe manja galoni ngenda mu banka nenzijuza form bayaye by the way ne deputy speaker Thomas Tayebwa yakyogerako mbubabanja sekubanja it's a scam by the way. Bank of Uganda Financial Intelligence Authority magambo erinnya lizemu you must investigate these people
Help us investigate. Where are they best basangibwawo? Where are they? Olaba. Ate abantu bagenda kwetuga. Lwaloni zino. Uli andoza. Naye kirala. Bulijjo simanyi nti ebintu bya PDM bino biri Rio. Asisovira mu migasho. Sebo nkubuli ndayira nga ntya Katonda. Nino omukyala mukwano gwange abikolamu. Under the list y'abantu abakatwala sente. Kakadde kungu gwo ina milioni ya sente. Ne walwano nye emitwalo 6 atandika okukola business. Okuseka chapati yo butoni nyirobu. Okimanyi nti milioni ya sente running a kiosk obulungi ennyo. Yeah. Sebo list njirabi ne mbuuza mulabye nisi ne mugazino sente za fenza nti zezino sente za PDM. Bantu abakafuna. Milioni kati ekisinga obukulu government eino ku investigatinga kubafunye percentage ki benefit nzemu. Ontegera ndo. Zibayambye. Ne kati oyo akalango ketukubye wano tebatusasulanga. Befula atakawulide nakawulira. Bazuwa balala. Kino ndayiranga ntya Katonda njirabye leero ku macha ne mubuuza zino sente za fenti zino sente zetuwola abantu. Ne mubuuza percentage chefuna nti percentage nti abasinga bali mu kusanyukira government olwa sente ezo. Ate kira tusiza kuzaayo. Atakala kenjagadde mu ka rider. Family ya Gashumba bwebe yensagala. Ne bazimpanze. Ne mukyala wange asayininga. Mwembi musayininga. Waleke kubera miss management. Ati bayizo zimpa nengende waka baby. Ontegera ndowooza. Akonkagadde. Family omu mu family ayino okubera nga garanta. Ate ekirala mu family emu tebayinza kuwa mu bantu babiri sente. Ontegera ndowooza. So government moyo mwebale. Kati ekyo tukyogedde. Ndi mwebale. Kakati encha ne mala mayisa mu sino tracker. Gashumba. Wakwiza ngo mukuru wawe. Waliwo nabogerako wano lwenda Balaga Express Highway. Ba minister nga munana bankubira simu. Nesanga no mukyala ku wasisi mo nangamba I thought Gashumba your hours nemuza hours what do you mean? They thought you're part of them. Kungunda iranga ntya Katonda. Bali bamanyi oli waabwe. Nze ne bu business obutono bwenfuna mu government eno. Mbufuna through friends. Oli na nyamba nampaka business. Nesina nti musala gwenfuna tiguva mu government eno. Ochulira ndo. Oli kululu. Fera tulinze jeno emukako ate mu kintu tweyagale. Biasa. Aseba ate biasa twebibiyo bitu. Sawa yonna bikyuka. Standby generator sawa yonna etokota. Mucha ine subi. Esawa yonna etokota. Era kungu ino kungu atempola. Ino kungu atempola. Standby generator sawa yonna etokota. Ino kungu atempola. Engaje sina rudda. As long as jeno muhozi kainero gaba mulamu. It's a matter of time. Oba tomorrow, oba next week, oba 2026, oba 2027, oba 2029. I know kwata mchintu. But what I can assure you, nga mulamu ntadde mu raideyo. I know kwata mchintu. Kale. Uliwe rubaga. Ndiwe Masaka. Ndi muvandimwe. Ezo ticket 3 zokka zimfuso oba prime minister wano. Nembera nabanja. Wano gwayo. Nekungu n'owulanga bandoze ku bwa nabanja. Todda kulinnya ku radio yonna. Bazija kukola ki? Qualifications za public service tozina. Ndia masters mu mawulire. Masters temala. Tufuna wetukuteeka. Nawe netweyaga. Nafe tujja sabira mugende mu bukulembeze. Osabiranga nnyo omuntu akumanyi. Kungo oyinza okunkuba ne nkubuuza onaani. Nedda. Ekyo mu Buganda wano abantu bawano bata celebrating abannaabwe. Balwanyise. Abantu b'emmanga eyo Allahu Akbar. Bayambagana. Abantu b'engulu abo beesupportinga. Ne baba ne misunderstandings toliziraba mu mawulire. Omanyiri waki banga nti abantu b'emmanga eyo balina ba senior elders be respectinga. Kungo ne bakubira essimu nange ne bankubira. Tubeetaaga ku Sunday ku saa 8. Ne tutula mu compound ya senior citizen omu nagamba Gashumba wano gwakusinze. Kino kikyamu. Kati kungu nenfuna obwa prime minister obwa vice president wano ne sikusembeza. Okujjako bwe nkusembeza nenda bango yala kundivulawo. Toyina bomanyi bangi abandeseewo ate nga tubadde ffenna. Naye nga beewaffe. Nga baffe. Bayinza obutaba beewaffe naye nga baffe. Tutambudde nabo tulule fune kifaayo. Bamanyi. Twali tukola show ne basajja mivule ku radio. Kabozi. Lwe baatufulumya engalabi zaffe. Lwe baggalawo mu bivule ne bamugoba lwe yakakasa. Omuntu eyamubeererawo omumanyi Andrew Felix Kaweesa. Omugenzi.
Kaweso oyo kankyogere yanyamba ne batansiba 2016 kubanze nali muwagizi wa Dr. Kiza Besigye nangamba Kristo oli namba 4 ebiragiro betuyina biri bimu arrest detain mujja batanga okulaya kuwedde kungunza ali maaso go nasulako muloji emu nasulako muloji 3 ekiro kimu wali oyingide muloji ku mukaaga n'ogivaamu ku musambu kitundu n'ogenda mu ndala n'odda mu ndala kyovula banyine ekifaananyi kya Andrew Felix Kaweesa mu ofisi yange be baffe abantu bawanulwe muliyiga okukimanya ekyo amaanyi gali mu kuyambagana ku complimenting each other mujja fuga eggwanga lino nebe muwati mu complimenting each other mwerwanyisa bwerwanyisa abalanga bayitawo abalanga bayitawo ntaddewo omukono gwange guguno wano njagala ondaggeyo olutalo lw'abanyankole oba abakiga mu mawulire sina wendulaba kababeera bomambuka abamambuka baga nti abalaalo balina okuva engulu abomu bambuka abali mu public service abali mu civil society abali mu parliament bonna nga boogera olulimi ki lumu kubanga nsonga yaabwe ne wano ekiri wano waliwo nekyokulabirako ekirala luno oluguudo luno Karuma bali mukola kati gavumenti ya diverting emmotoka ziyiteeri mu park kati baali oba basasuza okuyita mu park obanga babagaana ababaka bonna mu mambuka ne babaga tekijja kukola bonna all of them West Nile Northern Uganda nagamba twagala emmotoka ziyitewo nga tewali kugaanibwa tewali mukwakulizo kanjiteeke ku mpewo Medad Segona omubaka Busiro East bebamu ku babaka bali certified qualifying okubeera mu parliament y'eggwanga eri n'empuuga oyo ali certified n'abakubirako amasimu nembagamba tusobola okudisagwinga mu political campuses zetulimu nze ndi mu PLU muli mu NUP ne wali waddewo ebintu ebitugatta ngaffe bannabuganda abava mu Central Region nkiddamu Segona namukubira esimu muyita kojja wange for many reasons mpuuga ne mukubira why can't we have a meeting we may disagree ku ideologies zaffe ne waliwo ebitukola ki ebitugatta paka kati paka kakati chovola abantu b'emmange y'abanyankolo abakiga babeerawo fundraising ya kuzimba somero Francis Mwijuke omumanyi oyo abeera ku mukolo gumu n'NRM ne bamala okusonda sente z'essomero engumi etandikira kyengera nga baze mu byobufuzi kati abantu b'omu Uganda tebategera politics nze mbagamba kiki ekibaganda okuyita president w'eggwanga okubeera omugenyi omukulu kubanga president bwanajja n'atuwayo $5,000,000 bakikumi okuzimba kereziya oba essomero sente zamwe wa musolo but they don't seem to understand Prime Minister Robina Nabbanja mwanyinaze yali omugenyi omukulu kwabya olumbe lwa taata wange ndayiranga ntya Katonda tewali area opposition leader yaliwo okitegeera Nabbanja n'atuwa $2,000,000 n'atuwa ne sente ez'okuzimba kereziya yaffe oluusi singa opposition leaders baaliwo twalifunye $5,000,000 Prime Minister Nabbanja Robina my sister sente zatuwa sizize sente zamwe wa musoro ontegerana bazi budgeting no budgeting you get donation can quick example community development Anita Mong naye muita sister wange Anita Mongo namumanya akyali mu FDC singa tumuyise mu fundraising la St Francis Primary School disagreements zonna eze Kampala muzeerabira nga atwaye $5,000,000 essomero nga balidde abiriza naye abantu b'omu Buganda ekintu kye bayita politics kyabalema kyagaana kyova olaba ebitundu ebirala byo bikulaakulanye ekkuba okuva mu Nnyendo tuuka Egomba sikole simanyi mirundi emeka gye nakagamba president ku kkuba eryo ne singa buli mubaka ava muno ne bwe kyetaagisa okwambala okwebikkirira amaki bagita batya buleesu face ng'omubaka oli opposition yingira mu State House ogaye mukama wange situkiziganya mu byabufuzi n'ennyamba otukolere ekkubo lino. That's a genuine cause. Former chairman wa C5 Judy Mbabali yanyumiza siza byoge ya kumpewo kuno enkulaakulana n'emuji yaleka mu Masaka yagenda kizuula nti bw'anaazanya obunyo politics Masaka tagenda kulaakulana n'amitinga General Katumba Wamala oyo n'amu advising on what to do era amakubo gano gema agakolebwa Masaka it was Judy Mbabali. You cannot study politics
Okitegere zanye byobufuzi yoma yes. Mungeri yamba abantu Katonga bwe yabomoka emmotoka zonna zayitanga Gomba Sembabule nezigenda Embalala zaali badde ziyita Villa Maria. By the way twogera ku bifu omugga gwa Katonga gwe baga bagenda gukola gugenda kudda bugugwemu bakolawo obuntu obuli temporary so kyekyo wagulabye guli mu Sore State tebagukolanga Katonga bridge tebagikolanga bateekawo ebyuma to improvise tebagukolanga ne bakomaawo ogambye ani afuga eggwanga ogambye ani obadde obuuza who is in charge gw'olifuga nakulinalo ebifaananyi ku mukutu gwo ng'oli ne Sanya Muhaidini Kakoza Muhaidini Kakoza omu kubane 19 abawagizi ba national sina baana basajja bakulu yes era ekigambo ekyo mutusonyiwe mwenna abawagizi ba NUP be baali basiba bulijjo tubayita baana ne basajja bakulu omu yalina abakyala basatu badde mu ofisi yange badde abantu basatu abazze ne banyumiza experience yaabwe oyo gwogambye Sanya yanyumiza lwe bamuyoola drone yali avuga boda drone nemufunza nemusalako ne bamuyingiza drone ne bamutwala awaka ne bamusaakinga ekyaddirira kireka wali ku SSU special bla 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 ne bamutwala Luzira naye kyansisezo kimanyi bulijjo bali mu komera nga bamanyi mbu waliyo struggle mwesawa yonna nupo ejjako government I laughed nasese ekitasekeka mbwera bo bulijjo bamanyi ti struggle jeri mwate kyamuluma mu bamukwata yali amanyi ensi egenda kuvayo mutaase mu Africa bakuyoola bwomu omukubambi gwe yazena yangambye yalina abakyala basatu omulala bamutwala omukuwa okubiri mukyale bamuzaalamu Sanya byali byakola kibyasaanawo ne kyensaba government eno ngabo ya pardoninga abasajja abakulu n'abasibe bangi abali mu makomera abasaana okupadoningibwa abasajja nga basebuufu abo bola sebuufu yali mukwano gwange era kyali mukwano gwange sebuufu yabeeranga ku payini awo be bamu kubateekanga ssente mu government eno obuzibu ne mumujjira ne bakubira omuntu mu kifo mwakolera n'afa sebuufu kyasinga okuregulatinga ku nsi kuno lwero olunaku omukyalo lwe yafa yafa ng'omuntu bw'anaafiira wano ontegeera fedani batukola ki ne batuyoola abantu abo nabo bonna muteekewo embeera ebapadoninga oba bwe kyetaagisa kati nga sebuufu akwatagane ne famire y'omukyala ng'oyo babaweeyo kasente ekyo kikole ki kigwe ontegeera ndowooza kubanga eyafa talidda kibi kitalo nnyo kibi teri akyagala naye ekikulu kya byonna nti kukwatagana nga famire sebuufu ensobi gye yakola omusango guno yagutwala lightly omanyi oba tiwakoze ekintu oba olowooza gujja kuggwa bwe gutyo sebuufu yali badde akoze ekintu kya kanyamunyu kubanga kanyamunyu yalina threats ku bulamu bwe aba alina wapaakizi emboloka njendekobe bu najjayo emundu pisto n'akuba ne bambi kanyamunyu kye yakola ekyenjawulo n'asitula Akena paka nakasero mu ddwaliro unfortunately Akena n'afa omusango ne gugenda maaso mugujjukira kanyamunyu omuwa bbeero lwali lutalo bwe bamuwa bbeero manyi yakola yanoonya mikwano gye ba obbies ne OGs n'anoonya abataka mu bakyoli ne bagenda ne bafukamira ne ono ogundi yakirimu Opio no lawyer Nicholas Opio mu mateeka batambuza amaviivi okuvanga ku CPS paka nga ku Pioneer Mall okulaga nti mu bendinze ne babawenga simbumbu waliwo kalicha y'abakyoli ebyo okusonyiwa bakusalira ente zoyina okukola ki okusasula ne bazisasula era omulamuzi bwe yali asiba Kanyamunyu Mani Sirota yamugamba yes go wakuba essasi but the mere fact kyomuntu wamukuba essasi wamusitula n'omutwala mu ddwaliro waliwo the will ng'osaba akole ki awone tiwamukuba mu butanwa singa ani sebuufu kye yakola singa tali mukomera ye ate tiyakuba naye yali mu kitundu ekyo singa yakimanya nti guno omusango gufuuse omusango n'agenda mu famire yoyo omukyala singa sebuufu ayina emmoloka nga 10 ate nno lwaki njola sebuufu oyo zino entalahamwe za CMI ezo bwe zanjoola manyiza mazayo wiiki ku CMI awo ne bantwala ku Buganda Road Court kamera ezaali mu kooti nga zisinga abantu sebuufu oba yamanya atya n'ansindikira emitwalo 5 awo yes mpulira ndowooza kubanga yali bizinesi azikola nga zitambula bulungi owulira ate n'ekira nze nkakasa
abalamuzi abamu tebali anguzi kino ndayiranga ntya Katonda waliwo omulamuzi bamuyita Nyanzi yali chief magistrate wa Buganda Road Court kolo olunaku olwo bantwalayo ku kooti olwo ba prosecutor bonna bali mu kwekalakaasa nga buli gwe batwala ino tuuka eruzira n'agamba guno musango gweyimirirwa n'angamba nsalinge passport n'abantu abaneeyimirira ne banneeyimirira ndayiranga ntya Katonda si wangako ku mulamuzi we wadde sinja 10 era kati wetwogera registrar wa high court ye spokesperson wa high court si ya Nyanzi yes kutegera mwebali abalamuzi abatali anguzi n'emiyayu mwegiri n'emiyayu mwegiri ejagala ogani so kitegeza nti waliwo abantu banja bali mu makomera naye nga tebandibaddeyo yes yes ekira mwe nabampuliriza mwewalenga nnyo kubanga omukyalo oyo Sebufu yali nti amubanja sente na oba yeyereeta kati bana babeera wawo okumpi abo omanyi abatunze motoka babeera ne bakanyama bangi nnyo ajiwadde omuliro kali bambanja ku milioni 9 jozo kawezi motoka yali ya milioni 17 nasigala nga ambanja 9 ate omulamuzi omwali Bungereza yagamba nti kisingako no releasing aba criminals 9 than jailing one innocent person teri kintu kirumanga kusibira bwerere kiruma era general omugwe sijja kwogera kuno kitwadde twogerako nti bine byokuyola abantu waliwo omuvubuka bano avuka abalimu olulasirasi omuvubuka yali yava wakanga agenda gula ddagala mukyala we mulwadde aba yakatambula okuvanga wano poliisi nemuyola n'abanyonyola bannange mukyala wange mulwadde gwe mbadde ngulirira eddagala ne bamutwala n'amala emyezi 6 eruzira kati general bwe yamanya n'amugjayo otegera imagine okubeera eruzira ng'obadde ogenda gulya mukyala wo ddagala it pains n'abagamba bannange tugende n'awaka mulabe mukyala wange omulwadde ne bagaana tebasobola kuwuliriza bantu bangi abali eruzira abali innocent bantu bangi abali ekitala abali innocent kati ogwo gwa CMI ogwo olanja kunyumiza story beje brother yange yatubulako for week ne tumunonya buli wamu paka ne bangane omanyi mutwayingeko ne CMI ne kubira kandiho then yali adumira CMI yali nangamba sinaba kuliyako case eyo ne kubira omuntu bwati ne bangamba yes fetu muyina obo yalo mulaba ko you can come. It was a Monday. Nagenda nembabuza mugala osame kanti fe tukola 24 hours. Olwama nokulaba NTV akawungezi nengendo mulaba. Nawe nebangama ati nawe tukusigaza. Kungoyinza okubanga wazizo omusango. Notegera gwe waguzizza nago nti ali kusema ine wetwalayo. Sobola. Akasajja bakaita sikasi imwe. Sirisonyi wakasajja ako. Okay. Iteka lya ise Finland. I think it's Finland. Tokkirizibwa kuteekayo billboard waggulu. Nolaga omuwala nti bwonokosa lotion yena ajja kufaanana bwati nga wataddemu filter oba Photoshop. Bw'okozesa Photoshop olina okuteekawo disclaimer tekifaananyi kino twakikuttemu. I support that. Ne wano wekyandibadde because tulina so many misleading ads. Era nammwe abawala abali ku TikTok, Instagram, Snapchat tukoye obalaba ku Instagram, ku TikTok, ku Facebook nga mwakanga ba Beyonce nene tubagwako mu restaurants ngolinganga na mazika amakadde yete kam filter kino kiddamu abawala mukendeze filter kubanga ba investor be muchatinga nabo one day ajja kugwako ku street chovola banze nze haki yange teri mu filter wadde tebuli filter otegera ndoza tukakaza tyaga tujirabanga nako gwe yonji manyi sikiriza ndairanga ntya Katonda si believing mu muntu kwefuula kyatali. Be yourself. Bayiraba mu maaso y'omuntu agenda kutwala mu kooti. Kinze nakwana ono nesisinkanya ono. Okitege ate nga okulabika obulungi kyangu. Nywa amazzi mangi. Work out. Ontegera ndowooza. Genda waliwo dokita ono ali ewandege wano Dr. Mukwano gwa dokita oyo mukulu owa skins. Ye Sekambugu. He's the best doctor. And he's not a thug. Baliba doctor ba conservatives abayingira mulimo nga bagukola ki nga bagwagala ontegera ndowooza so mwawala nzira mu baba kyala kye tukulabako ku Instagram, ku Snapchat, ku TikTok ne batukusinkana kye tusuubira okusinkana bw'oba omanyi kyolabika ku social media platforms si kyoli lekera okwonoona obudde bw'abantu akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Good. Webalumba. Yes. I have a concern.
ate concern eno njirazinze nali wano last week nga nsinzira ku kigera maaso mu ggwanga erya Haiti eno waliyo agabinja ga gangs agatekinze over ekibuga kyonna ewa Haiti ekibuga bakita Port-au-Prince capital city ya Haiti gangs nyingi zatandika mpola nga munnabyabufuzi abane bi gangs abali mu buyinza abali ku opposition nga buli omaine ekibinja kyagavubuka agamugenderako buli wamu nga gakambwe ganywe enjaga gali embizi nga botero kwogera nga maaso gamyuse kyekimu nekyetulaba kati mu ggwanga lya Uganda kati agabinja ago gatusekiranga gali uncontrolled mu Haiti gaine mundu someone took advantage n'abawe mundu and they've taken over the city in Uganda tulaba the other day twalaba alien skin yaina agavubuka age ne bagenda ensambya ne bakola efujjo nga balikola twamulaba wano mu court ne bajja bagita gaali mu Uganda buli muntu bane gaali yo wali bannabyabufuzi kudoluvuganya government nabo tubalaba ne gaali ezaabwe don't you think threatening okutuza mu mbeera ya Haiti bwe tugiraba if not controlled in time kati ekisooka abo babikolere Puerto Rico wane Uganda tekisoboka as long as Yoweri Museveni achali commander in chief nobody ayinza okukola efujjo mbo ne bawamba kansanga tekiriyo ekyeze gaali muzirete muhozi wali Kayine Rugaba wayina emikolo munambulira egaali mwabayina amagaali mugalete jeno muhozi Kayine Rugaba wayina omukolo munampulira munalulira yes tekitegeza nti mbiwagira Police Crime Intelligence General Damulira Director CID Magambo afande Tom Magambo bano babirungi aba CMI IGP abasi bya Kagaba ensongero bakibale seriously twenza kungamba nti omuyimbi ajjane kyabayite gali abantu 10 nabanyaga buli kintu bakuba basawa ne baska mukigezeeko oba saba lwanyi wali mugendewo munambulira ezo gangi ze muyitachi gali nga mugwanga mulimu government mulimu na magali government commander ni chief nga yali muyekera no kanti wali egali I remember very well shortly before nga tana bakolonkinga Wembley mu Kampala muno mwalimu ababbi b'emmundu nembo olumu bajoga barobinga ne bayita ku CPS awo ne bayita ku roundabout ya Sheraton ojabe ne ya wansi ku Grand Imperial ne bakuba amasasi mu banga ababbi nga sabala wanyali na kasero bajoga ne batambula emina kye bujatu wachakoma ese gali muzitwale mu concert bye mubera muje munywere enjaga ne bali embizi ne bali amawowolo nengo yalo kakasanyi mu Uganda muri mu government mutegeka mumanyo omukolo muhozi gwaliko mulete gali bwe mujye kuteganya mu gwanga muri mu government ekolaki efuga it cannot be bwe mubakiriza mpola bajja kumaliza nti ku Kroko Tower mujjukira lwe nali wano ebbaluwa yali endetedde ebizibu mu PRU mulujjukira anjironyi mwabisorting amicably ulira ate nyina jenno gwe emboze nabadde ne emboze yo nedda ulira namubuuza nti Kampala nga ateredde okyawuli abaana bakuba bukiiki abakuba bukiiki tojjukira wali njukira bakubanga bupeva no ne peva zaliwo olya cases meka wali bana basambanga ajja nakusamba nakutwala ebibyo nowunga natwala ebibyo kyasookera mu nnyonyo omusajja yali ajoginga omuye namukubira kicking ewa wava munno tuba tuli awo abaana bajozaawo ne basambira omuntu ku luumu awo ne Benison nenzija wano ne ngamba government yene edumirwa saba yekera obesola ku sanitizing Somalia South Sudan Eastern Congo eremwetya Kampala bayola bali ngaba yola ensenene abo baddamule bakirimu abo afande damulira nafande Tom Magambo be bakirimu abo yalendetedde ebizibu bijjukira jangu wennyonnyole nagamba nti oba mulemeddwa ekibuga mulizayininge mukoleki kati abajega ne bampandikira munennyonnyoleko nze gashumpa nga njogera mazima byagwa bulungi era tuli ba Luganda PRU tutambulira ku page emu abooluganda bayombagana naye tibatingana ekyo kiri very normal disagreements are normal actually yenjawulo wakati wamwe ne bano betugendako ffe byaffe tubimalira munda actually era general muyangamba nti bobeera nga brigade commander
nga toyinayo basirikale bakuleetera complaints bakukyusizeewo bwe mubeeranga mu kitongole nga tikiri muri fuseezo gundi ayombye n'oli n'ekisinga obukulu mubimaliriza mutya ate nekya bisetinga president kati nze ebbaluwa kimenza kuddamu gimpandiikira kwate essimu okubiri Gachumba tulinayo ka meeting ku saa 8 tutuule twogere ontegera ndowooza yes kubanga we know each other we buli omu alina enamba y'omuntu ate ne bw'oba tonjagala nga tonjagala you have the right obutanjagala ne toyina right kunwanyisa kubanga ffenna twajoyininga PLU from different backgrounds byaggwe bye byatereera twabadde ne meeting eya Central Executive Committee ffenna ne twegwa mu bifuba ekyo kyakola ki kyaggwa ontegera ndowooza so bino bye mugamba amagaali mu abaana b'amagaali mutegere muke waali mutwalewo eggaali ne bajjajja bammwe abafa bajja kukimanya ku olwo eggaali eggwanga liddumirwa Yoweri Museveni a certified general omanyi mu Great Lakes katulinamu babiri betukakasa nti bali certified Yoweri Museveni yomu kwabo yakube mundu nawamba Kampala mu 79 tiyalimu 86 nawamba ki Uganda naddamu nawamba Juba temukimanyi ekyo n'agende Congo nawambayo omulala ali Rwanda kwaka Kagame yagikuba from Kagame bayirewe ne mu 79 yalimu bali bonna wano 79 Kagame ne bawamba bonna mu 7 waise Kagame yaliwo webale nnyo ne bawamba 86 Kampala ne bava Kampala ne balumba Kigali ne bava Kigali bawamba Kinshasa okitegedde ate nga bonna baana bato nadde nsoma ku Rwejema I was shocked Rwejema yali 19 years okuwamba Kampala mu 79 ne Kagame kati ngoyinza okungamba nti eggaali eyinza okufuna bese mu Kampala muno nga Yoweri Museveni akyafuga you are kidding tekiriyo eryo babikolereyo gye mubeereyo mu bayimbi ate ne bamulikolera yefujjo nga waliyo omuzukulu w'omunene buli yakoze fujjo bajja mukola ki bajja muyoola Gachumba aba National Culture Center ndoze bachen National Theatre bali mu kuvumirira Gravity omutujju bamuyise actually invitation okay bamuyise bamuwandikide wano nga banga actually babayise bombi bayise Lily Puzzle ne bayita Gravity omutujju invitation for a meeting in regard to the vulgar content. Greetings from UNCC in the capacity of our mandate, which is to preserve, promote, and popularize art and culture locally and internationally. I am delighted to invite you for a meeting scheduled for Monday 9th later at National Theatre at 10 a.m. The main reason of this meeting is to have a dialogue about your vulgar content produced and promoted like Okwepicha, Enyama, Dozi, and the latest released and Nkudi and Suju for Lily Puzzle. All of this content does not align with Ugandan norms, culture, and creative sector as a whole. I want to meet Fina Mugerwa, Masanyalaze, Vice Chairperson, Uganda National Culture Center Board of Trustees. Yes. Kakati oyogedde kati ezinyimba nze oluyimba lwemmanyiko kwepiica nze oluyimba kwemmanyiko okwo kwepiica omuvuuka ono yaani ono Gravity no Lily Puzzle ono muyimbi alina eddoboozi erya radio Saha King Saha yayimba oluyimba nti wano emmwanyi zaaliwo na wano mu Uganda okuyimba kwaliwo twalina abawala ba Juliana Kanyomozi Irene Namubiro Jose Chameleon, Fire Bongole Lutaya, kwe tukyawuliriza up to today. Bangamba mbu enyimba za Christmas ezo yamala emyaka 3 mu studio. Zino ezikubabuli Christmas. Zuku ka yogenda jali. Wano okuyimba kwaliwo. Unfortunately kukyaliwo. Ate bwo yogana bana abayimbi ba graffiti akugamba, bwe tuyimba enyimba za magezi tewali aziwuliriza. Alimba. Owulira? Gezo twaziwuliranga ngeza afire tuziwuliranga bwoyogedde Irene Namubiri oyo ayina eddoboozi Juliana asika eddoboozi oyo amuvukaani oyo gwe kugambye oyo ayima nti wano Saha nono muwala ono ani ono omunene my favorite azina n'atabuka ennyo
Nwaji. Winnie Nwaji. You get it? Neba biwulira. Baziwulira eze nyimba. Tebaziwulira. Olwensi yafa. Bagala byononese. Yes. Singa mbadde President Museveni. Nalironzo omusajja nga Alex Mukulu, senior presidential advisor on arts ne creativity. Kungumwerabira. February wa mukaga nga tugenda mu National Theatre okulaba emizannyo. Alex Mukulu, Senkubuge siasa, Matovu, Joy, walono Kibuuka. Andrew Benon Kibuuka. Ne kati comedy nayo kuwemula. Fesi kya mugendamu. Tokyagenda mu. Sigenda mu comedy kuwemula. Comedians abalika abapya. Waliwo bamitani. Abambaga nti awemula envubuka bamitani. Nze sobola genda wawemulira. Amoti mubalanguzi. Waliwo kivuka ekirala. Linda ku kankubuli amoti omulaba. Beba Mariachi. Linda ku amoti omulaba. Beba kubuuza organic comedians. Ye amoti mubalanguzi. Beba kubuuza organic omulalo mumanyi. Omufubuka ono avuga special no ku Winton Road. Sajjo yani mumumanyi naye comedian. Nyoyo. Zemanyi ba comedian manyi. Bananga bali ku TikTok munyambe mumbulire erinnya lyo musajja. Manyi Mariachi, manyi unosajja Dene River West Nile. Salvador. Salvador atali mu class ndala. Salvador is the only export gwe tuyina mu comedy. Kwa yasobola okwogera oluzungu eddakiika 5. Ye comedian ye kama Uganda muno asobola okwogera oluzungu eddakiika 5. Salvador. Ate abasigadde. Uganda. Yeka. Mariachi is good. He's good. Neche byantamira n'okujerega. Bw'otamufuwa sente ng'akujerega. Bw'omufuwa sente ng'awaana omuwala gwe wagenze naye oba omukyala gwe wagenze naye. Ompulira ndowooza. Byebyo. Mariachi is good. Otya okujerega. Lwaki okuwa sente omala kumbula akamairinga? Yogerawo ekiboozibozi awo. No, you can do comedy without demeaning people. Okitegeera ndowooza. Yampitako embwa. Mariachi. Tiyampita mbwa nti anvuma. Mu conversation eyaliwo nga kijja. Mutegeera ndowooza. Ne waliwo abawemula obuwemuzi. Mu Uganda kubuleba comedian nze bemanyi. Bakumenyere. Mariachi. Salvador. Amoti mubalanguzi. Know your guy and he's my friend. Banangi. Naye ali very organic. Ali nacho yani ono guy. Abeera ku Winton Road awo mu nsonda awo. Zizinga. Okay. Oya yakala ka comedy nga yebase natandika okuyita masaka nyendo ngemoto zizinga. You get it? Sisobola genda mu show ekirala. Nze waliwo TikTok account ze na blockinga. Omuntu ayinza okubawo ekigambo ekyenkana Lake Victoria. Kati national kasa yagala kubana abayimba bino ebiyimba bino byodiyogirako omuki simanyi kwe pictures simanyi kusesaki eyo na cultural center tayina maanyi ago ate basigadde batudde ninda ko UCC ogiraba kati kankusese UCC nekwatagana ne police negamba nti omuyimbi ono bwanayimba ennyimba zino tajja ku performinga mu kitundu bwe kiti bazivaako government ebaye basebwe basi nebaga radio zonna teri radio ekkizibwa kuba nyimba zino lira bwezi kuba buli nyimba lokuba fine ya milioni olukuba wano tisobola ne bate batade ola fine sobola because bakama lira ko social media social media nayo yamanyi negamba nti omuyimbi bwati ne bwati yamenya amateeka bagati tewali akkirizibwa muhayaringa government ebate yagadde bwagazi kankubuli government ina amanyi mangi President Museveni yasinzira ku radio nga langi ya COVID. Andabasala. Bena tuwasigala mu mayumba. Neze namenya record. Nasiba wakolo nakulumwe kera nali mu kibuga.